Yes Faali TV eyoji mwasibye mutya mwenda muli mutya ngena kubasa omusubscribing ete munyigene kale ndiga zigulire Pastor Kigande motoka eri wafe obukadde lukaaga obwe Uganda so bwa dola awulo obwe Uganda bwa dola ngani abukuwa nawe ngani goka mulotyo yade balowooza nti sebo emmotoka ndiga zamugulire emmotoka ya bukadde lukaaga ziba sente nyingi ezo shiya indiga ne wakwale ziwa ensimbi ngani gozijjamu obukadde olukaaga obwa dola ngalawa n'obukadde olukaaga obwe Uganda sente nyingi bane indiga ziba ne sente endiga ziba ne sente bano badde bamwe bazokuweza emyaka nkaaga kitabo ky'amazaalibwa aga Pastor David Kiganda ndoza ebamuyita ya Pastor David Kiganda emmotoka ndozo girengedde endiga zina sente endiga zina sente ne Pastor Bujongo ne zamugulire emmotoka empya kati saazi tobalwana kugula kebo kebo ey'okumulongooti jjukira laddu yalumba nayo kya kebo ezisinga eziconnectinga ku ma TV okubanga galaga ku zi free to air eri ezimu zaakuukako kati saazi Pastor Bujongo anonya mitwalo 7 egya dola 7 abo bambukadde nga 205 sente zobeera mu mutwalo nga 7 egya bambukadde ndoza nga 2 nezigwamu awo sente zanoonya ayagala kugula kebo era abagaye bannaye musonda akasite tugule kebo ika balinayo gwa state right aya bapasita bane beeyagala bapasita sebo bo balinayo bajja business yaabwe efuna kiralu imagine obukadde lukaaga yabubajeemu babusonza bulungi nnyo mu kwagala ne bapumuwa n'agule mu motoka nagule motoka yiyo motoka nsajja awe yaliriddemu ate bapasita okumanya nga bakola ensimbi si bamakyaki bokka n'abeera mu kibuga Kampala ababeera ku makubo ebbali mu kuzi street ez'enjawulo nabo bakuŋŋaanya ensimbi eziwera kubanga aliwo goyinza okulaba ngo ataddewo ebbaafu naye ng'ebbaafu ejjudde oli n'afuna ekisero nga kyateekawo kye bakuŋŋanyizamu n'akijjuza kibategeeza ntooza bambi abantu bo kutaka sente bakateera ddala naddala nga bakawa bapasita abasinga ga pasita bakozesa magic kubajjamu akasente kubanga obukadde lukaaga maaba ngakuba nekisinga okubanga munnange kibayitira bapasita bano okubanga bafuna esente amangu ago mu ndiga endiga ziba nnyingi baba n'abagoberezi nga bangi kati akasente bakuŋŋaanya mpola aleese 5 aleese omutwalo aleese 10 aleese 5 aleese 2 aleese 10 era n'abawaayo obukadde 5 akakadde akamu bwe batyo neziwera mpola ssebo obwo butonotono bwo obusente obunusunusu obwo 10 jukira Pastor Bujongo ye yagaana obwo 10 aye Pastor Bujongo oyo omusajja semwangu yagaana ssebo obwo 10 yagaana yabagamba nedda Pastor bajoga badaye so bayina n'ensalira kubakoma nti nze saagala kaasa oba tolina kyebiri tujja oba tolina kitwalo tujja oba tolina kataano tujja basi babawa ensimbi naye nga ssebo n'okujoga nga mwe batadde ye Pastor David Kiganda bwati bwaliriddemu tajja kwevuma ndiga ziba zikimukolide kirabo bukadde lukaaga tuzamuli abasajja motoka zibavuga bapasita kati yafuka business ateefuna kiralu bagwa omuntu ofunye oluko wovugira motoka obukadde olukaaga kifategera nti business gyokola maanyi business gyokoli bamaanyi abasajja balaba ku makuba nga bavuga emmotoka za bukadde 7 naye ng'emmotoka ogiraba naawe ensajja kati ey'obukadde olukaaga imagine nga yalaba avuga y'amaanyi abasajja bavuga emmotoka ez'obukadde olukaaga abo baba basajja babere naye ng'ate omulabo naakola bwa pasita kibategeeza nti bizinesi y'obwa pasita efuna kiralu eba efuna kiralu kibategeeza nti obw'obukadde olukaaga obw'obukadde 7 obw'obukadde 5 emmotoka zaabwe taziravamu kubanga abazikubisizaamu emirundi n'emirundi bogamba obukadde olukaaga nti obutwalo ogenda ogula emmotoka ez'obukadde 5 oba ogenze kugula mu mmotoka nga ziwerera ddala ono abeera abayitiddeko walala aba abayisizzaako eggaali ozannya gwe n'okuzanya endiga zisonda ensimbi byebyo nuko ebitambula Pastor Bujongo buli wafunamu ekizibu ng'abagenda abateekamu kawo oluseke nga basonda 5 nga agafuna
oyinza okusanga abantu ba pastor obukadde 5 babusondera mu lunaku lumu kubanga bane service ez'enjawulo balina ey'okumakya balina ey'omutuntu balina ey'ekiro kale ate babane zi Sunday service jukira Sunday service abantu bangi nnyo ate abajeenaku bangi awo n'obukadde 10 asobola bukuŋŋaanya abasinga bamugamba nti pastor asobola okukuŋŋaanya obukadde 5 olunaku awakana n'asobola abantu baba bangi abeera ku makyaki okwo ate abantu bonna babaawo bawaddeyo essente ajika tubala service za mirundi almost ndowooza ng'esatu abamu amakyaki agasinga gaba ne service za mirundi ng'esatu padde service za mirundi esatu ate nga bakitasonda ezo ssente abasinzi esente baziteeka mu bukutiya bazipuutika mu bukutiya lengera iyi emmotoka Bishop David Kiganda myaka 6 birthday ebadde ya leero myaka 6 akuze akuliridde bamugambe tulina kyakukuwa naye katukuweebwemu obukadde 6 endiga ngagga pastor buli pastor alina endiga ze baba ngagga bapasita akasente kuba bakafuna era abasinga bagamba badde katandikawo business za church tukole business church yafuuse business tandikewo business nga yakola ki nga yakusumba buli mukati ayagala kudduka mu business ya church kubanga mu church mwezi gumu kiba kikutteyo oboose kuŋŋaanya obukadde bwo nga 5 n'akawumbi osooka kuŋŋaanya bw'oba olina abagoberezi kati bano abasajja bano biliyoni bazikwatakwatako dda nga bazijja mu ndiga abantu oyinza kuŋŋamba nti bamugulidde emmotoka ya bukadde 6 nga biliyoni tagifunanga kuva mu ndiga tekisoboka ekyo kizibu kisobokera ddala byebyo bimuko ebitambula akadde kano ku mitimbagano gya social media. Congratulations Pastor David Kiganda oba Bishop David Kiganda myaka 6 bafide ebadde ya leero bamuyiyeemu emmotoka eri waffe obukadde 600 million Ugandan shillings oba shillings byebyo bimuko ebitwendinga akadde kano endiga zigambye tulina kyakukuwa katukuyibwemu emmotoka ya bukadde 6 endiga ngagga ayayayayaya wali pastor Bugingo bamugulira dde eri gye bamukoleramu amasasi ndoza bakajijjayo wali ku kitebe ky'abambege ekibuli nenga baali bamugulira dda entala naye limbuka lindoza nga 405 imagine ozanya gwe n'okuzanya fa ADTV subscribe onyigene kadi like ngo commenting mbe bulungi mwera